kyekyo tugenda maaso n'entandikwa bannaffe bano bakutuusizaako ate kyali ekyomulembe ennyo tugenda maaso era nga tutandika butandisi Raiwas Movie Production bano kati bakafu mu kuzannyira ebinnauganda bakutuusako bakafu ennaku zino mu kutuusaako ebinnauganda ebyakabi era nga tutandika butandisi saagala osobwe ekyali ntandikwa ezziga lya nnyabo ekyali ntandikwa tugenda maaso saagala ogisubwa ate nate jjukira nti nno bulambalamba wali kwemuka video center ku Majestic Plaza omwaliro gwokutaano ensibuko y'ebinnauganda omwaliro gwakutaano edduuka namba 8 firimu zino woozisanga ekyali ntandikwa nantege Ariet kuskuni toteekeddwa ku musubwa ekyali ntandikwa tugenda maaso saagala osubwa ate nate ku mulundi guno ekyali ntandikwa tugenda maaso toteekeddwa kugisubwa kati nno obudde bubuno bwakawungeezi wabula twatandise tulengera ayiwe nga kirabika waliwo ava olugendo oluwanvu enyeera nga alina gyayolekera ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola firimu zino osanga ku MK omwaliro ogwokutaano edduuka namba 8 MK video center ku Majestic Plaza kwotadde ne ku Zai FF17 ate nga tufulumya buli lwa Monday kwotadde n'olwokuna firimu zino ez'ebinnauganda tugenda maaso era nga tutandika butandisi eri yensibuko y'ebinnauganda mu Uganda tewali walala ate toddamu kubuzaabuzibwa ekyali ntandikwa MK video center Majestic Plaza entandikwa firimu egenda maaso anange ejebaale kale nyabo kati mwana mola olugendo oluwanvu lwavaako ayise mu kubonaabona okutagambika kati alina gya obudde buno mukazi wattu oyagala mutwalako kyakudduse ewa essaawa zino okutwala ekyakudduse gwe ekyakudduse otegerayo bulungi ekyali ntandikwa obudde nga bugenze tewandifunye we wandisuza nti mbutufu njagala genda kyakudduse ekyalo kiwulidde kyakudduse era wensobodde okujja okusaba wano boda entwale munnange siina ssente za loogi era ekindeese wano okujja okugamba ontwale yo nsonga sagala kwonona ssente mu guest house ekyali ntandikwa tugenda maaso bangambye batwaliramu 13,000 ekyakudduse akugambye lwaki akugambye si yakutwala kyoyogerako kimanyi ekyakudduse gwomanyiyo ze ssente ze bangambye ze batwalira anti goba okubira essimu ajja akutwale obudde bwa kiro nze ogenda kumpa emitwalo ebiri okutwala bannange leka naawe gumu 7 gwe mbanga ttako gwe ngambye 13,000 ate gwe ngamba mitwalo ebiri leka kuwemula naawe ekyali ntandikwa tugenda maaso jjukira tinoberaku ku 13 ogattako meka mukazi wattu ng'agamba kakola akanaana atwalibwe efirimu eno etandika butandisi mwana mola agamba agenda kyakudduse baliyita ezziga lya nnyabo ye firimu etandika mukazi wattu okuyamba ogenda kukola siringisi mutwalo ng'asaba omutwalo gw'ensimbi mpa omutwalo okutwale oba si mutwalo siina gye nkutwala bw'oba oganye yimiriza endala bwe kiba nga kikulemye nnyingi zitambula ekyakudduse tali wa bodaboda yagala gendayo obudde bwa kiro ekyali ntandikwa tugenda maaso mukazi wattu ng'akkiriza naye nga n'agenda okumutwala ekyakudduse mweraliikirivu ekyakudduse lwaki aba bodaboda batyayo ekiro ekyali ntandikwa bajaji boxa zirya nnamu z'owulira ekyakudduse lwaki ababoda batyayo ekiro weewuunye zikyali mu ssaawa 3 awo naye kwegamba ekyakudduse teri wa boda yagala agendayo obudde bwa kiro entandikwa firimu egenda maaso toteekeddwa kugisubwa ate nate ezziga lya nnyabo ye firimu etandise saagala ogisubwa era tugenda maaso mpolampola MK video center kati nno okwetegereza waliwo ekyalo ekimu kye tulengera obudde obw'ekiro lengera ekibeerayo kyalo ki kino ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola Jovani nga bulijjo entandikwa ekyalo kye tulengera laba tabbu eriyo kumbe tudda kuwa boda tebanga kye bayita kyankulubuse tekibanga kyekyalo kye bayita wano wenkukomya va ku piki ogenda okwetegereza ekyalo mwana mola kyabadde ayogerako kyetulengedde ekiriko abasezi oba bannange owa boda atuuse mu kkubo yeekyaze ekyali ntandikwa tugenda maaso Jovani nga bulijjo MK video center Majestic Plaza maliro gwakutaano edduuka namba 8 ensibuko y'ebinnauganda egenda maaso etandika butandisi katulengera abasezi kusinzira ku kiriwo ne batandika okwegabamu enfo mukazi wattu mu kutya kituufu owa boda amuleesi naye ssebo
olina omutima ogwekituufu nange banzaala naye gyo ngamba okwolekera gye ntidde oyinza otya okwata omwana obuwala nga nze nondeeta nondeka wano masekati g'ekibira amazima gennyini amazima ddala ekyali ntandikwa nokuleeta wano nkuyambye buyambi n'okuvuga okutuusa wano weekutuusizza mba nkuyambye buyambi gwe mutima ogw'ekizadde gwengezezaako okulaga olinga ndeeteddwa obwerere butuufu sente ze waŋŋambye ngenda zikuwa naye kyeŋŋenda okola oba tontuusizza sizikuwa nnyabo oba kumpa sente z'amafuta ogenda kunsasula oba togenda kunsasula budde bwa kiro kyawusiku nkugambye sasula amafuta gange agakujja eri okutuusa wano ekyali ntandikwa tugenda mu maaso laba ekyalo mwana muwala kwazze laba bakiyita kyankuduse kyekyalo kyetulengera ekyali ntandikwa okusasula sooka ontuuse mwana muwala yekyanza ate ennaku zino sobo gwa dotcom tebamala gazanyibwako wano wenkoma seeyongerayo eri ekikonzo ekimanyi kyeki kirimu nze byakunombimanyi ebyakunombimanyi kino ekyalo tekizanya zizino zigenda mu ssaawa nnya kitundu oyagala bankola ekikyamu sikuwa mutwalo kuwano wonkomeza ogenda okwetegereza piki nezikira yokka totawaana kumpa sente ne sente zireke tambula ogende piki ezikidde yokka kulwayo nga teryagizikiza genda gago nange nkutte gange mukama yamanyi oba naatuuka gye navudde bannange essebo kati atondekera ki etandise mukazi wattu mukutya okw'ekitalo tamanyi wayinza kutandikira bannange omusajja ono kiki kino kyankoze mazima ddala lengera gye tolina nakyolengera gye kangume ng'omukazi budde bwakiro waliwo ebyalo biri nga mubutufuzi basaawa emu eyakawungeezi n'ogamba baguli 8 kati zino ziri 4 ziri mu 4 neeki naye lengera ekizikisa mukazi gyayolekera bannange ekyali ntandikwa butandikwa era nga tugenda mu maaso tayambadde zino enkondo tayagala zijjamu ate gwe munnange ow'ekyo bannange lengera kiri ku kyalo laba ekiri ku kyalo bannange laba ttabba obudde bwekiro ekibeera ku kyalo kino laba ekiri ku kyalo bannange obudde obwekiro ekiri ku kyalo tabbu yennyini ekyali ntandikwa ezziga lya nnyabo ye firimu egenda maaso kati no mukwetegereza obulungi obutalabika mukazi wattu gyayolekera tamanyi gye yeyongera okugenda tamanyi kumbe kino ekyalo ali ku kyalo ky'abafensi ekyalo ky'abafenkenyi kwali ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso mukazi wattu tamanyiwa wayinza kutandikira bannaffe banabaloowa movies production ne bakutuusaako ekinauganda kyetuliko ku mulundi guno agenda okuwulira omutima gulinga ogumubuuseemu wali otuuseeko ewantu n'owulira nga omutima enkuba gye gukubamu yeeraliikiriza amaloboozi gokka agali ku kyalo obugoma obugombe obulululuulu kati kumbe waliwo ababadde bagenzeeko mu kidongo boolekero newabawo ekisala babadde baddewako ogenda okulengera waliwo ekisala ng'ovudde ku byokusala n'abiibya namu oyo si musezi tokyogera sirika bannange sirika kino nno kina uganda tugenda maaso n'entandikwa Kegi production Giovanni nga bulijjo nadamu nasala bannange omusezi wona musezi laba musezi mukutya kw'ekitalo bakazi batu babadde bava mu kidongo ate nga bagezezaako n'okwanguwayo ogenda okwetegereza obulungi bannange luno ekyalo kikino bannange saawa zigenda okuwera 3 bo nga batandise dda ogenda okwetegereza balina enjole gye batwala yina enjole balina enjole gye batwala omunyamago guno esanyu lye bawulira batwala mu nyama
tewali muzannyo. Kale. Batwala mu nnyama njole. Teriyo njole ya mmere, teriyo njole ya kiwabula eba njole ya mulambo. Omusezi kigambibwa okuba nti bw'oba okutta olulagala mbululemesa omusezi obutabaako nakyakola kati bagezaako mukuba olulagala ne bafuna kyansi ne badduka naye mbaolina omukuba nga toyogera. Olulagala simanyi olwakitembe lumumala amaanyi. Olulagala lwakitembe lumala omusezi amaanyi. Tugenda maaso. Batwala njole basanyufu. Tosobola kubanga olengera omuzito gw'ennyama n'otayiika malusu. Kati ku kino kye balaba essanyu lye balina enjole eddambo. Tugenda maaso. Jovan as usual. Kina Uganda kye tuliko super. Lower movie production ni bannaffe bano bakutuusizzaako ate kino yino tabu. Ekyali ntandikwa. Kati kumbe siniya ajawulira akawawa akatali ka bulijjo ku kyalo kuno. Pulezidenti w'abasezi ku kyalo alina kyawulidde kitali kya bulijjo. Mukazi wattu mu kiro. Toyinza kumanya enzikiza yeringa enzikiza teri mwezi nti oba gunaakumulisaako okulengera wajolaga. Musooke akawobo kempulira pulezidenti w'abasezi ku kyalo n'asooka atandika ogaba enfo. Balina okwegabanya balina kye bawulidde kitali kya bulijjo. Kazi wattu mu kutya okw'ekitalo alinga bw'ava wadda. Waliwo n'ekitundu mw'otuuka nga kibuzaabuza. Ekitundu mw'otuuka nga mu butuufu ddala kibuzaabuza. Egenda maaso. Kale no mukazi wattu adoonya bw'ayinza okutandikira alabira ddala mu butuufu ne waalaga teyeekakasaawo obudde okwetegereza engeri ekitangaala ekijja n'amaloboozi agatategereka. Pulezidenti w'abasezi ku kyalo ayogeza mululu. Banaka mukazi wattu anoonya waatandikira n'okuba enduulu nga talaba wona. N'amanya nti eswaga lirina okukoma wano. Eswaga n'asooka alyeyambula. What to do? Bas! Tebamulabye ono bannange tebamulabye abasezi balabika bamulabye era nga bamaze okumulengera. Pulezidenti w'abasezi n'asala. Birimu nabyo lanka vaisi naye agamba tukole tuti tusooka tutwale guno omunyama. Batwala munyama. Eddambo. Kati nno ne bano bali eno. Ono ye yawunze dda. Omanyi tugenda okola? Tusule wano naye simanyi. Twandibadde tusula wano. Balina endagala olulagala lwa kitembe. Emizingonyo gya kitembe gye beeyambisiza ku luli. Musezi gwe tusanze mu kkubo ebyabasezi obimanyi. Biruddawa? Tumusanze mu kkubo ate era talina gy'alaze akyaliwo. Tolina okumanya omusezi talina w'alaze akyaliwo. Kati bambi tulina kukakana tugenda kusula awo mu buli ngeri. Embeera yabatabuseeko dda.
katusubire kitambo tekitukutte bw'obadde omukuba obadde toyogera kwegamba mbu bw'oba omukuba ng'olina kwegamba omuzingonyo gwa kitembe oba toteekeddwa kwogera w'oyogerera mbu ekitambo naawe kikwata oba nga toyogedde tewali kigenda tukwata bambi mukazi wattu atidde gwe omusezi omumanyi obudde obwekiro ne bw'oba mumanyi nga mukwano go naye obudde bwe buziba afuuka kirala katudda kwono stranger mu kitundu naye ekitundu mwagudde muganda wayi mu kitundu mwali mulimu omusezi gwe bayita Kanyamunyi ye musezi akulira abasezi kuli Kanyamunyi yafudde ekirala Kanyamunyi ye pulezidenti w'abasezi Kanyamunyi wuyafumuka takyadduka wenyuka bwe wenyusi Kanyamunyi mukazi wattu ng'afuna we yeekweka era nga bw'omanyi bukava muntu ng'atidde era ne kakava ke yeekwekamu kaba kakutya kwennyini kaba katini era alinga ateekwese kuba ekitundu ekinene kyalese eno paatiri mwana mwoyo mutuukirivu nyamba naye ng'ate omusezi naye ali mu kusaba essaala yemumpa ennyama omusezi Kanyamunyi wulira kwegamba yeeswante bweswanse Kanyamunyi gwe alo mukazi wattu wenyini weyeekwese Kanyamunyi awulira ddala mu butuufu olusudde luli wala Kanyamunyi talabye Kanyamunyi ng'afumuuka emisinde oba essaala ya mwana mola gy'akabonero kakubye ke kataasiza naye ayinza okuba atagenze kukima banne ayinza okubaako kagenze ng'agenze kunona bannaye nassa ne ku kikowe naye era nga tannawona kiri awo tugenda maaso tuli ku Kinnayuganda kwegamba twaga tubakakasa ate kati bannayuganda bali ku level ndala nnyo ate naawe yeetaaga okutwegattako mu kuzizannya yitira ku 0753037696 kati nenkeera ku makya obudde nga busemberera okuvaako eddiba we bagambira nti emambya esaze emambya weesaliraawo akawewo akabaayawo ako kasaawa ezo okamanyi wali obaddeko wabweru obudde obwekiro nga bukyawo emambya awo weesalira muganda wange empewo ebeera ng'empendule kati ono kwe kutandika okuzuukusa munne Lucy gwe naaki naawe naaki obudde bukedde tuve wano naaki tudde waka ogenda okulengera ogenda okwetegereza ng'emmambya yakasala tugenda maaso bannange jjajja tugenda mugamba ki tetugenda munnyonnyola buli kimu beeraliikiridde okudda waka kuba ne jjajja ate ajja kuba mukambwe nnyo kuba tebasuzeeyo kati balina munnyonnyola buli kasonga konna osubira abasezi baweddeyo balina okuba nga bazze ewaabwe tebasobola kutambula ng'obudde bugenda kukya kuba n'abantu kati baleka bagenda tandika okgenda ku mirimu gyabwe omanye akawewo ako kyogamba bwe tutandika otambula kati tetubasange abantu nabo batandise okutambula nga bagenda kukola tugende waka egenda maaso mulimu abasezi nga yakoze loozi n'agumiikiriza n'amanya nti ku saawa ezi tinyinza okukwasa kyova olabanga n'omuntu bw'oba ogenza okukola okuyiiya waliwo woogamba nzinja zifuna ku makya bwe zigaana n'ogamba kangube mu buwungeere kati n'omusezi ayinza okugamba kambaze ku budde nga bukyawo bavaayo gye babadde beekwese boolekere tugende nga omanya akabuwa bonna batintuma butintumi batintirima bavudde mu byokukankana batintirima kati nno obudde nga butandika okugenderera tugenda maaso mpolampola era nga tutandika butandisi MK Video Center wali ku Majestic Brother firimu zino wozisanga tugenda maaso ne firimu
mpola mukazi wattu naye yasuzze wano eyazze okulabika nti abaako abantu bajja okulaba eno betutanamanya be baani ebizibu yasisikaganye mu kkubo tebyamukanyiza kutuuka gye yabadde alaga kuba budde obw'ekirobo muganda waayi n'amakubo gasobola otandika okubuzaabuza nga tomanyi watuufu wooteekeddwa kukwata kati yasazeewo asule wano ku kye yalabye wennyini we yawonedde ekibambulira wennyini we yasuze kyamukisa mulungi tebaamulabye naye nga kati essaawa zino yandibadde nga yeemu ku mbuyaga ezikaza engoye wazira nga ate ennyama ye yandibadde eri mu ntamu neera tannawona tekitegeeza nti awonye ekivuunulwa nti akyali matwale g'abasezi toyinza kumanya oba basera n'emisana tugenda maaso kati nno mukazi wattu maaso asala bwatandike okusalinkiriza alabo baatuuka Wanyo weewaawa kemponya okuliibwa kanzireeka sirina gye neeyongera sigenda kuddayo eno sisobola kuddayo bwe mba nfunye gaapu enziza ewaka ebyo gye badde bansindise sirina gye neeyongera olugendo lwabadde agendako asazeewo alusazeewo byonna byowulya ng'oyagala okubiŋŋamba byonna nnyamba genda obibuulira omusikaawo maama bw'oba olina byoyagala okuŋŋamba byonna nze ndeka bigambe musikaawo nze sigenda kunoonya musika wabadde ne mutandika okwegenda okwetegereza azimu nasanguka maama tondeka nekaze kwabye kati kumbe nyina yali yafa byonna byowulya ng'oyagala byonna lwewulira nga oyagala obiŋŋamba lwaki tobigenda n'obigamba omusikaawo ndeka maama munnange ndeka bagenda omwegambire omuzimu gwa maama si musanyufu eri omusika waagwo mwana wange
Yatugenze na musika wange. Saagala ove ku kyalo kino nga tozzeeyo na musika wange. Bye biragiro bya maama byalina. Noonya omusika wange olina okuddayo naye kuba ali mu buzibu. Kati okwetegereza omuzimu gwe gusumbuwa omwana ono gwamutuma agenda alabika nti ajjayo omusika waagwe no ku kyalo gy'ali. Maama okuwummula emirembe ayagala omusika we abeere emirembe. Tugenda maaso. Omwana obuwala yafumbirwa eno naye nga yafumbirwa mu bantu ye maama baatayagala. Era ng'asindise muwala walabike nti amugye omukaana kasenyama naye ng'otunuulira akaana nga katunula kwegamba. Kyekyo akaana entuna gye katunula mukatunula ka. Kyalo ki kino bannange? Mwakyasi nyine. Wabula ngenda kuleka. Nze nkubuulira. Bali mukudda waka budde bwa kumakya saawa zirimu emu awo. Zaakabweremu. Naye nga waliwo era ababa banoonya ekyenkya kubeera bayinza okuba ekiro nga tebaafunye kiri awo nga bayinza okwetaaga ekyenkya. Omanyi ate ekyenkya ekyakanyama nga kali fresh ate kiba kirala nnyo ng'osuddemu otutooke kiba kirala. Kaakati bakwate kubo badde waka obukubo nzinyonyo agenda okwetegereza alina kyalaba nzinyonyo mu kwetegereza obulungi agenda okwetegereza lwaki mba ndya omutooka omutali kantu konna nzinyonyo nti kwati wano mba nja kukola. Nzinyonyo alina kyalabye. Nzinyonyo ng'alina kyalabye n'asooka yeesogga ekiyungu. Ono atambula amaanyi gamuweddemu empewo yamuyisemu olw'ensonga ye teyabadde na jaketi. Nzinyonyo ne zimuleeta. N'abaako obuntu bw'ayiira omwana ogenda okwetegereza omwana muwala asibidde ku ttaka. Kumbe munna alengete. Muganda bw'alengete. Enduulu. Nzinyonyo ne bamusoza mu nyama. Ekyalo balya n'emisana kino. Egenda maaso. Egenda maaso. Kina Uganda kye tuliko. Tonyumya simanya longotaani z'Abamerika. Tuli ku kyaffe ekyawa ne Uganda. Mukazi wattu balina obulagala bwe bamufujjidde bwe bamuyiiridde. Amaanyi gamuweddemu takyalina kwegamba maanyi takyasobola kwetambuza yekka. Nzinyonyo ayinza okudda ng'agenza kukimira n'ono bulagala bwe. Baakayanguye ne bava wano. Kuba nzinyonyo naye tayagala nnyo kulya mmere ennuma. Munnange. Nga batandika kusejjera mpole waliwo ebyalo ebibeerako bintu ebyako nga byera byanjawulo olengera Nawolovu alingako. Laba Nawolovu komando. Nawolovu alina limodo alina obuswiriri. Ekyalo kiriko ebintu byakyo. Ovanga ne Nawolovu alina ebitangaazo. Alo efirimu egenda mu maaso. Nawolovu ku kyalo kuno waako alina ebitangaazo. Kati no ku makya nga bomanyi munnange obudde bw'okumakya abakeera mu nnimiro babakeera mu nnimiro abagenda kujja mubeeramu abantu nga bamanyi ebintu bingi ku kyalo naye nga munnange tebanyega olw'ensonga nti munnange w'oyogerera ate oyinza okwejjusa lwaki wayogera. Egenda maaso. Kati no mu kwetegereza genda okulaba waliwo omukyala alengebwa mu kulengero ajja yeyayamula nti ate ono oba kiki ajja yeyayamula wabula nga kirabika alimu empewo. Omuntu alimu empewo tabula ate ebazi kwegamba yasuze nga embeera sinungi tabula. Kyala yorekera mu nnimiro. Maama munnange nsonyiwa badde nsaba kwogeramu kona. Kiki nnyabo? Wasuze otya nnyabo ng'akola alaga empisa? Onoosonyiwa okusumba mali njagala kundagirirako. Ewalooda
osobola okubuuza n'omugamba asaba kundagirirako ew'omuntu bw'atina ewalooda nalinye boda n'ensuuleyo n'ensuuleyo wansi era nasuze mu biseguusi. kituufu ewa boda era yatidde akagga kuba piki zaabwe bazibabbako era ne babatta n'okubatta. gwe omuwala obeerawo muwala obeera wa gwanoonya looda obeera wa naye oli bulungi mwana wange bizibu yasaba kimu mulagirira lwaki wafunye woosula notajja ku makya bwegati alaba n'engatta aziwaniridde mu ngalo. maama munnange bw'oba omanyi nnyabo ndagirira tombuuza bibuuzo bingi empewo yampiseemu dda. looda oyo omuyita otya omukyala ng'atandika obwambega kuba amanyi ekibeera ewa looda. yambuka ndagirira naawe kale yambuka ogenda kugwa mu kkuba eddene kati okkirire bw'onoosanga ekkuba eryo eddene ojasanga kyoba okola kkirira ojasanga omuti gw'omuvule ekyemmanga we walooda. kwegamba embuuza y'omukazi ono abadde ye abuuza ng'alinga agezaako okulabula looda oyo gw'onoonya omuyita oti looda oyo yaani gy'oli wabula ng'ono ye kale munnange ogenda wa looda mukazi wattu n'emikono n'agiteeka n'azikubamu nezaaka. kina Uganda kye tulikola wa movie production ebakutuusaako bakafulu tugenda maaso. mukazi wattu yeewuunyiriza ddala omwana obuwala anyirira bw'ati anoonya looda ng'asalawo agende ku gije kuba munnange agezezaako okwagala omulabula naye ng'olinga bw'omanyi ye yazze ate ayagala okumaliriza kyamuleese tasobola kulabika nti akyusaamu mu nteekateeka ze n'asalawo obutamulemesa naye n'agenda ku gije. laba bunnawolofu buli ku kyalo kino bannange ebiri ku kyalo byonna byesittaza bwe ziba nkimeezaayo si zinnakabugo balina ebikima ebiri awo bifaanana ng'amazike. obudde buba bwa misana naye nga bulimu oluntuntu oluwuuma naye nga bwa misana obudde. kati mukazi wattu mu kwetegereza bamugambye omuti gwalina okusanga wabula ewaddako awo wajja okusanga amaka. mu kutambula kumba amaka ge bamugambye ogenda okwetegereza bandibanga bali ku nnyama eno ey'ente naye teri ali ate ennyama ya nte nga yeesibye olubugo bali ku nnyama y'abantu bali ku bali omululu oguli wano lwaki ondiddeko akataago bali mukayanira butaago kyokka gemaka mwana muwala mwazze ogamba tegenda maaso ogamba tegenda maaso tunulira bannange bandalagiridde nga walinga ewatali bantu atuuse ewaka wasirifu waliwo ewaka wookyama nga mubutuufu n'olowooza babakedde mu nnimiro kumbe bali babano bali manju eryo vivi nabadde naleesose vivi weewuunya akyamye waka abano ng'atandika kanyaamu
Kanyamu ye musezi president w'abasezi ku kyalo. Kanyamu omulaba owulidde ekintu ekyo bali ku lubirizi oba lwabadde lwakaana awulira otulo tumuli bizi obukoowu naye nga wakyamye owulira onasikia goja Abaana bugambe waliwo ayita waliyo ayita genda olaba ani oyo genda olaba ani oyo anaaliibwa ekyemisana ky'olwaleero kati okuddako eno waliwo ali mu kulongoosa ennyumba naye ogiraba nti mu butuufu weewaawo yeeyo tugenda maaso tuli ku kina Uganda kati mu kwetegereza waliwo ge baleeta aleebaleeba yenna amaanyi gamuwedde dda teyeetegeera bambi bamuyiiridde obulagala obwamumazeeko understanding obwamugye mu mbeera ze bannange kikimubadde ki teyeetegeera bambi ogenda omuyita namusoke kiki mubadde ki namusu ye mwasuzeewa namusu abadde ki ogenda okuyita namusu nga mubutuufu namusu byaliko tebitegerekeka kwe kuyita jjajja mubadde ki mwasuzeewa namusu abadde ki kama katonda kati olugendo luno nalumenyedde ki pasipoti wange kati mu kutuuka wano talina gwalaba nambalirwa nambajjwe nga nsanyusa okulaba bannange ndaba ku kinambajjwe yazze bannange nga nsanyusa okukulaba kumbe maka mazzi g'abasezi era nga muno mukamusezi ono ye muka omusezi muka pulezidenti w'abasezi mukyalo munnange ebyomukyalo byebyo tuwulirako waneene enviiri munnange ate ozitwalanga ensonga byonna ebibaamu ne biba bisanso oyina obbigumira oli otya nti siri bubi tugenda maaso enkumbi ewuuba ng'obeera wala munnange wala tetulina kyakukola munnange yewaffe ate yeki kati mukwetegereza okuddako eno namusu embeera gyali musi nnungi mbabuuza munnammwe abadde ki oli awo ofunta bufunsi matama munna abadde ki omukwatako bagamba eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba kati mumukwatako abadde ki jjajja onali bukubuuza ayagala kumanya muganda we abadde ki nazikubamu nezitokota zino tezaasa zitokose butokose jjajja n'akwata kubo nadde emmanjo ategedde bagezaako kwagala okumanya ono kyabadde wabula munne yaali mu kutintima butintimi okuyita namusu mwana gwe ng'otukedde bulala emmotoka ezijjeeno ku makya wazijjeewa laba kabaalu kanyamuunyi nasooka tereeza mumanye musooke mulekeraawo okufuluuta kanyamuunyi munnange ebadde biwanvu nze engeri gyentuusemu wano bannange ebadde enzibu nnyo wangi jjajja obucupa bw'eddagala nabuteeka jjajja tewabuteekeeyo buli eno ku kibanyi ekibanyi gwe atakimanyi kyekintu ekyateebwa ekibeera mu kiyungu kwe bawanika endagala menvu kulaba nalinnye takisi eggulo etakisi nagirinnye gyo takisi nejja ng'efa kati atandise okunyumya ebizibu byasanze mu kkubo atandise okubirombojja
ne muvaamu emmotoka nemala neefa ne batulagira tugifulume amazzi nti ekyo ekintu kizikire kiba kyakaggwamu bwe kiti n'avuga era ekintu kyekimu ne kiddamu kwegamba nnyonnyola ebizibu byasanze mu kkubo mukazi wattu tugenda maaso firimu zino zifuna ku MK wali eri MK nasooka tufunire emmotoka ku Majestic Plaza mwaliro gwa kutaano MK Video Center ku mwaliro gwa kutaano edduka namba 8 jjajja babadde ki owaaye onali mu kubuuza eri yensibuko y'ebina Uganda sooka oleke mwana wange sooka oleke omwana ayagala okumanya bali ki kye babadde obutiko bwaki jjajja ate obutiko bwaki ayagala okumanya jjajja sooka ondeke ombaddidde ki naawe sooka onindemu tawaana mitawaana gyagudde dda kama katonda wange owaaye gira okuma amasiga oteekeko okuma yanguya gira okuma amasiga oteekeko obutiko obwo butokote n'eddagala lyentaddemu abaana baleeta obizibu bannange erengera abaana ebizibu ate bye bandeetedde ku luno mukazi wattu akaddiye omuliro bwangu teekako omuliro ebintu obwo butokote munna byalina okunywa okusobola okutereera yanguya okuma omuliro omwana abadde kyono teekeko bwesere bulina okwesera esanga njagala kufuuka kondakiti mu butuufu waliwo ate batujje mu takisi eyasoose ne batuteeka mu ndala mu butuufu ne mpulira nga njagala nfuuke kondakita nga bayita abantu olowooza bajja nga njagala nze mu butuufu mbakwate mbayingizemu ku kifuba mu takisi kanyamuunyi 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 aye awe nafunidde booda bannaye wa booda oli abadde mu baamuufu nga tategereka omwana wa booda okuvugana nteeka mu nsiko ng'obudde bwakiro kati anyumya ebizibu byasanze wa bodaboda yantedde mu kisaalu naye ekintu kyendabye maama kiri sikirabanga ono ye musika wa nnyina era amuyita maama tontiisa nawe kikye walabye nalabye abasezi ewuwa leka nawe nga babasanzeewo okutubuzaabuza ku kino ekyalo kyaffe kuliko abasezi leka nawe ekyoli mulamu bulungi oliko ekikyamu mpozi wabadde oloota kuno tekuli basezi kumbe waayogerera yensibuko seeyo ebina Uganda eno y'abasezi ensibuko y'abasezi naye simanyi mukama sala gyanjogereddemu nasabye mukama katonda nza okuwulira ng'enviiri zinva ku mutwe bweziti nasose nempulira ng'enviiri ziringa ezinva ku mutwe kumba omusezi ng'ayimiridde awo obuntu obwagala nasose nenengera obuntu obwagala nga butemagana buti amba ninga naye nedda anyumya nagenza okuwulira obukule nga owulira ababozi togategeera alo nagenza okuwulira omusinde wansi nga mutaka gy'emisinde mutufu natuusa ekiseera nga sikyasobola kubaako nakyentegeera luno waliwo emboozi gye bakunyumiza nga tesaana nakunyumiza ng'oledde ogimanyi kati gwe banyumiza amanyi buli kimu kuba y'omu ku baabaddeyo n'abeerawo okumala ekiseera kyonna omusezi yaze nayimirira oba sala gye nasabye mukama gye yayanukudde akaseera ako omusezi n'akwata ekkubo n'agenda nze mu kusooka n'endoboozi oba agenze kima banne kanyamuunyi musirike laba amaaso ga mutunguka kanyamuunyi agenze kukola ki kyogamba amwetegereza bulungi omusezi wamwetegereza wamulabye mukadde ako nze nabadde nawuuze nga simanyi na biki biri ku nsi badde mmanyi wategedde omusezi musirika omukulu alabika agenze kuleeta kanyamuunyi agenze leeta kirala ate yatuyiyiza oyo naye omanyi omusezi okubeera awo anyumya ku musezi kumba omusezi gwanyumyako namulabye naye nga ndi awo kaakati mbuuza baana mmwe ekiro ekyo okuddako eno mwabadde mwenjedde mulagawa babadde bagenze ku mbaga yaku kyalo naye muganda wange be basisinkaganye tambula ne mufuuka mugenzi tazze ne mutambula ne mugamba ne mutadda muli mu mitambulo ku kyalo kuno banamwe mwagala kunsuula ku kyalo kuno damunno bwafaanana kati lengera munno mwamuziza lengera bwafaanana nkubuuza mwabadde bwona ati ntima butentime ku kyeyalabye
kakati omwana osinga afiirawo kitaawe ngeni kitamwe bannange singa omwana oyo afiiraawo kitaawe ngenda kumuddawa kitaawe ye mukambwe nga akyalinga mpologoma ekyalo mukiva gye kitandikira ne mwenjera ekyalo kyonna okuva gye kitandikira paka gye kiggwera munoonyeza ki baana mmwe gwe n'emisanvu n'emisanvu naawe kaba buyidde bw'oba bujja obutiko buyite buleete baana n'omutuma naye nadda mu bibye bakira nenga sawa benti nenga ye yanziridde da bwa omanyi omusezi omanyi okuyimirirawo n'azinira mu maaso awo wennyini awo nange gwe tewamulabye maama akadde ako ng'osobola olaba omuntu bannange amazima mukadde ako ng'osobola olaba omuntu n'omwetegereza weebale kumbuuzaako gira naye omanyi eyo namba gye weebale leka naawe mukyala omugenyi omusibula tangozizaako ndaba kompulira nzenna ndabika wandibadde onfulira kutuzzi naawe nesooka nenaabako nze nampulira nzenna ayagala agende kuba yamanyi ekiri wano owaaye nga tusanyusa okukulaba kanyamunyi bwe yeekomba kanyamunyi kuba alaba enenyama savutama terisaana mu butto omulabira atunula busizi bwereere atunula nga ava mu keesi kanyamunyi kanyama bannanga mulaba bannanga atunula omukyala n'amanya baki kyaliko omwami yeekomba taata bone leka naawe nasulana tunemesa kanyamunye nawulira obusungu omukyala alinga mulemesa kwe kudda mu kampu nabe ku mazzi wabula nsooka naabe omukyala ali mu kusaba mazzi mbu asooka anaabeko olw'ensonga mbu teyeewulira bulungi kuba mpulira kumba oli gira nkwereke mwana wange kakuwerekera ove wano nambajjwe saagala ondeetere mitawaana ekiri wano tokimanyi bano bali ku misito gy'abantu bali nagambye tondyako bugere lindako tebalidde olubiriizibwa nange bino tojja bisobola ebiri wano tojja bisobola nkusaba mwana wange okwate kuba ogenda ono ye musika yasikira nnyina wabula nga omuzimu gwa nnyina gumugamba genda okimeyo omusika wange kati kiba kitegeeza mwana mulono nambajjwe aba alina okuyita ono omukyala maama we ku lw'ensonga nti ye musika wa maama waabwe tokwata ku vivi waliridde lino eryakono lyange tokwata ku vivi tugenda maaso oyagala kundetera mitabwana kwate kuba ogende mwana gwo obudde nga tebunazibba banabe talinange gyasobola tandika mugamba muti munange baze omwami wange muli mu feesi talinange gyasobola kitandika mu kibuga tokwatako bibi ate akakongovule nako nagambye dda boogera lusazi lwokka kati ono okusinzira agenda owulira enswagiro takyaziwulira n'amanya togamba mwana wange nti nkwegobyeko naye omusajja gwe nazifumbira owaka wano nga muzibu omusajja yanneefuga nze nananneefunza nanneetooloola nanteeka mu giribwa sirina wensobola kuddukira kanyamunyi omusajja yanneefunza sikyalina wenneetoololera kati no yemu ku nsonga ezindeese wano omuzimu gwa maama gunnumbagana buli lunaku nga guŋŋamba nzije nkujjeyo eno omuzimu guŋŋamba nzije nkujja eno gy'oli era tegukwagalayo ne bannange sooka olabe gy'obeera amazima ddala olaba gy'obeera ono wa luganda wa maama woone yafa ye yamusikira eno wali abasezi wala bannange erengera gy'oli eno walijja ddi enkulaakulana buli kintu kyoyagala kyonna kyonna ogenda kifuna singa tukwate kubo ne tugenda ffenna ne tugenda ku kibuga ffenna kyonna kyonna oba oyagala ogenda kuba okifuna siganye byonna mu tawuni siganye
mutawuni nja kubanku wa butyo nacho no bawetaga kumbe kanyamunye agamba nedda mubulinga lyona yazali n'okulibwa abadde ate mu kibuga nga ffenno no supu takyagira ntututonya butungulu gwe gamba abantu be bafuna babeetaaga ebintu bingi butto biki naye onaamulabye nga kasupu kajja kuba kyekyo yanneefunza nga bwe nagambye omusajja yanneefunza yensonga lwaki onzize waka amangu bw'otonongana yadde okufuna ku ttondo ly'otuzzi akabugumako mu lubuto sinnafuna yadde akantu akabuguma bino bizibu byansi mwana wange talina ngeri gyatandika kulombojja mu bintu byayitamu kituufu nandikutte ekkubo ne tuvaayo twandibadde tukwate ekkubo ffe mbi ne tugenda nkutwale nkusaba wabe nambajjo munnange njagala obeere muwulize okkirize biki bye nkugamba okwate ekkubo ogende nze sijja kusobola kuvaayo eno omuntu gwe wasikira yakwetaaga sinze nkwetaaga wazira gwe wasikira gwe omuzimu bino si bya lubalaato atidde ne gubula gumweyolese okumulaga nti si musanyufu eno gyali wazira teyayaga kanyamunye kakati ono omukyala baali kuki bwe tutaalye nva za boyiro y'ebintu abuzaawo bibu atidde awunyiriza alabe akwonga oluswala balinga mbwa kanyamunyi basi yangwa tuve wano nga tonafuna mitawaana yangwa tugende yangwa tuve wano tugenda maaso tosobera mu bintu bino yangwa tugende kati okusinza ku kyategedde ye nga addukirawo nga adda waka yangu ove ku kyalo kuno ogende nze nzize yadduka emisinde tugenda maaso kina Uganda kyetuliko laba omusazi bannange engeri gyayitamu kati abasazi bali eno b'ensonga bakitegedde waliwo omunyama omulala ogujja mukama waabwe agenze kubayigira lyessanyu lye balimu nga batandika kucacanja kumbe mukazi wattu uno atambula gyali tamanyiyo ono kabaka ku kyalo kuno talina bw'atamanyi buli kapanya akamanyi ono atabuddwa ngenda kujijjawa bannange entambula ngenda jijja weewuunye misana tuku naye n'okusanga obusanza omuntu atambula kiba kyamagero kanyamunye bannange luno omukyala adduka ddaka kuba amanyi bbaawe ayinza okuba alina kati kyagatta bbaawe ayinza okuba alina kyagatta ekyokulya mwana muwala bannange alo kati mukwetegereza okuddako ebbali eno waliwo omwana obuwala asaze wajja annyonnyole kyeyamaani kiki kye yalaba
twali tutambula nze ne muganda wange nga muvaawa era nga muddawa tudda waka nga nno tulina gye tuva twali tulina gye tuva mu kkubo gye twalengeredde mukyala Katabalo twalengedde mukyala Katabalwa nga asera gwe tugenda maaso kyeyamani bamunyonyolamu kati okuddako eno ono atuuse waka otuuka wano nayita Kanyamunyo taata Bone anoonya Kanyamunyi omukyala omumpi omunenenene kyeyamani bamunyonyola alina n'obuviiri busiiwuufu omukazi gwe nkugambako mumanyi n'obuuso yeye yennyini gwe nalabye okumanya namwetegereza newe yatulimbidde nabadde nze namutegedde dda yabadde ayagala tulya muka Katabalwa Kanyamunyi banamwe ennaku zo temukyaba abantu kitiibwa otandika okujja nga oteeka ebigambo ebitali bituufu ku bantu temukyali mu kantu konna konna kawa muntu mukulu kitiibwa kyeyamaani anyigidde nnyo omwana ono ku bigambo byayogera kuba ayogera ebigambo ebitaliiko mutwe n'amagulu tugenda maaso Kinayuganda kye tuliko supa kinayo abantu abakulu mwaziga kutya bamusaba boka wuliriza defense wentukidde okwate kuba okuva eri okujja wanewuwo kyogamba byenjogera sibimanyi nalabye mukyala Katabalwa mukulu Kanyamunyi Wetegereze era nenetegereza omukazi oli bulungi nnyo obadde tokimanyi oyinza obadde tokimanyi mukyala Katabalwa musezi kyolina okumanya okuva na leero defense oli musezi muka Kanyamunyi musezi mwana gwe oli muto okyali mwana muto okutandika okwokera ebigambo oli bujje totandika kwewalanya beera mwegendereza eri ebigambo byogenda maaso n'okufulumya kati genda obunire kwate kubodde waka osirike obeere nga atalina kye walabye osirikire ddala era tobaako gw'ogamba ku kino kye wayogedde bwagambyeko omuntu yenna nabuliddeko jjajja oyo gwoba okomako ne baganda bange bonna bakimanyi ngenda newa mukyala Kiribango mugambe mukyala Kibirango ate jjukira oyo wa Lugamba ajja bitambuza bulungi ne bbaawe yavuddeyo ekitegeeza ne bbaawe abimanyi bwe kibanga mu butuufu muka Kanyamunyi musezi kyandibanga n'omwami naye musezi mwana gwe ebigambo byogera bijja kusibya nkubuulira zino ensonga njagala ozite basajja bakulu tukulidde ku kyalo kino ekyalo tukikuliddeko tuli bantu bakulu saagala otandike kutabulatabula kyalo mwana gwe nze ndi defiance bw'aba akugambye defiance oba olina kitwala nti kintu kikulu nnyo ffe tukuuma ekyalo toleeta nsonga zigenda kutabangula bantu naye kati amazima abantu bagategeere balina okugamanya bategeere nti nno Kanyamunyi musezi zino ensonga ziveeko Kanyamunyi sinde gyedduka alinga alimu yingini kiri ekitambo kikuddusa ekitambo kikuddusa emisinde kati mukazi watu agenda olira enviri ziringa ezimuva ku mutwe kumbe omusezi asaze kanzinyweze ekintu ekyo yakiwuliddeko konejjo omusezi oli weya kwegamba Katonda alina enjiri gyatondamu omuntu okwekengera okwo ekinoba tonnakiraba omutima gulina engeri gyeguleetamu alipoota n'obwongo kati lengera omusezi emisinde kyaleeta Kanyamunyi alo omwana byabadde akugamba mbadde mu kisenga awo nga mbiwulira leka naawe kati mbyogereko kati ntandike byogerako ebintu bino defiance obitwala ng'ebyokusaaga defiance naye ensonga eno nkulu bannange oyagala ensonga ogireke bulesaawo defense bino ebintu by'obusezi tebiringa misango mirala tegiringa misango mirala nti omuntu ojja genda omukwate simanya biki
bino birala bako obujulizo bweki kulina okubaako obujulizi obubutambulirako. kati ntandika ntya ogenda ogamba Kanyamunyi nti omwana yaŋŋambye mbu oli musezi gwe kuba mwakafaananyi ntandika ntya wange nawulidde oba baŋŋambye kati ntandike ngende mugambe nti munnange nawulidde nti ssebo oli musezi oba baŋŋambye nti oli musezi waliwo takimanyi ku kyalo kuno nti basezi ebintu by'obusezi bwabakatabalu tuwulira mu ŋŋambo nze ebintu byo bantu abo mbu basezi mbiwulira mu ŋŋambo bya muzeeyi Kanyamunyi omwana ze n'akubuulira nti babadde bagenda kubalya okudduka kwe kwabataasizza kati weetaaga bujulizi kyobulala nammwe mutugjeeko bali ku kyalo bamalawo bantu oli awo ofunta naawe entama olaga alinga yamuleese natandika Kanyamunyi yekomba Kanyamunyi olagawa luna basi balina eddagala eryo libakuyuyira ebyo amaanyi ne gakuggwa tamwebagaze amutwala mu ttambiro lyakambe